mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo maziga meerere mu kibuga Kinshasa kubanga abantu abasoba mu 30 bwe batyo munnange bafudde olw'enjega eyaguddeyo ate munnange Muhoozi Kainerugaba nga CDF wano e Uganda owa UPDF akakasizza nti bagenda mu ngeri y'okulabula nti amagye ga UPDF gagenda kulumba Kishangani mu nnaku ntono nnyo yagambye ennaku 7 wetwogerera zakendedde dda agambibwa okuba nti yali aluka olukwe olukuta Trump agamba nti bamwononera obulamu era ataddeyo lawsuit ataddeyo omusango mu kooti ayagala obukadde $10,000. South Sudan si birungi yadde n'akamu kubanga eggwanga erya America limaze okubeera nga revokinga visa olw'ensonga emu era nga balina okubeera nga basooka kubeera nga bagitunulamu okubaddiramu kansooke munnange nkulamuseeko mu mikozese nga bulijjo gyendi nnyo naawe gyebaleko kyonna gy'otuusaako engalo obutakulwisa munnange tugende butereevu teweerabire okusubscribinga oba togikolanga ate era onyige notification bell wabula mu byonna nga bino wabikola dda byonna wasubscribinga wanyiga dda notification bell kikulu nnyo okusharinga nayikinga sharinga emboozi yaffe eno oba n'endala zonna. Hillside View Apartments webali nnyo wali ku Kasozi Jjanyi Entebbe Road awo okulina na chaachi kasootuke Kajjansi oba Kitende oba Namulanda. Hillside View Apartments gyeziri awo ku Kasozi Jjanyi ku chaachi wennyini awo era gwe munnanga anoonya ew'okusula lunaku lumu nnaku 2 wiiki mwezi myezi oba mwaka oyagala apartment omuli buli kimu ate nga nnyonjo nnyo ziri mu kifo ekiri safe. Hillside View Apartments bakubireko ennamba zaabwe ziri awo amasannyalaze bwegali omutimbagano wifi weeri amasannyalaze tegavaako bwe ngamba amasannyalaze bwegali buli wamu weegali e Uganda naye ebiseera ebimu tubeera mu kibululu ekyaddala tuba mu nzikiza naye wali ku Hillside View Apartments ekyo bakinogera eddagala teri masannyalaze kuvaako ate nga munnange setuyite weeri munabagamba nti mmwe abali ebweru w'eggwanga nga osuubira okutonya ku kisaawe ky'Entebbe essaawa yonna Hillside View Apartments balina transport wabwereere emmotoka weeri esobola okukimaawo n'ekuleeta ku Hillside View Apartments ate nga tewali kyebagenda kubeera nga bakukyajiringa nti transport sente bwe zitya. Timo Property Consultants Limited nabo gye bali gwe ayagala okugula ettaka ayagala okugula ennyumba ayagala okutunda ettaka oyagala kusenda ttaka lyo kuli levelinga oyagala abazimbi ab'omulembe aba Timo Property Consultants webali balina services ezo zonna nebo bayagala kubeebuuzaako kubanga oyagala okumanya obukugu bw'omuntu mwebuuzeeko omanyi amanyi kukomawa era alina mutima gufaanana gutya. Okay, nammwe abalwadde temupokya na birwadde ate kino tekiriiko nti oba oli munnankyukakyuka oba toli munnankyukakyuka mwena tubaagala muli balamu kubanga eggwanga lirina kubaamu bantu nga balamu. Tuleme kuba n'endowooza eno egamba nti aba opposition balina kufa bufi eyo ttiimu ya Kyagulanyi ngenda kugimalawo. Ffe twagala abantu bonna nga mwebali bannayuganda mwenna n'abo abatali bannayuganda kasamba nga mumanyi bwe mukoma. Kale omusawo dokita omukugu wali ate ali talented ako kakulu nnyo. Ali talented tulaba abazambi b'omupiira bangi nnyo nga babuyiga buyizi bwe batyo gubeekoonako bwekoonye naye waliwo bali oganti ono Jeje Okocha ono Ronaldinho ono Maradona ono Pele waliwo enjawulo ono Cristiano Ronaldo waliwo enjawulo nabano abambudde n'abatambudde ne waffe twasambanga abambudde n'abatakoze eki n'abatambudde ebyo si kyenjogerako ekyo muganda wange kakati ono omusawo muganda wange ye buli kimu yakikolako research kubanga ali talented born to be a doctor oba a healer. Kakati muganda wange mwe mujagamba nti ate eddagala ly'Abachina biki era nabo balikola research ku middo gyabwe n'ebirala n'emiti gyabwe ne mubatendereza. Kakati naffe tulina wano
bwogera ku mutimbagano nalabye wano aba SGW wrestling wano Uganda nga abaana bazajja wrestling owaddala era nga seetaaga kulaba olinze wa WW ati mwetaaza ki waffe tulina wrestling ate nga abaana era bakola ki bamuzannyira ddala ebyaddala mu mbeera gye tukkiriza eyaddala kakati ebintu munnange bikyukidde ddala okay eyo kanveeya nti nange ndokopya nange kakati munnange tuli mu kibuga Kinshasa wandikigaddo kipronouncinga Kinshasa Democratic Republic of Congo gituli eno ne munnange nga bwe nkutegeezeza si birungi yadde n'akamu mu kibuga Kinshasa era munnange ebifaananyi n'obutambi bwe tulabye abantu abakyala babeetise ku migongo kale munnange abantu baafudde mu byonna nti omugga gwagenze ne guvimba wali mu Congo Kinshasa era nga munnange abantu abawerera ddala abali eyo buli kaseera omuwendo gugenda gweyongera naye nga abasoba 30 baafudde era twalabye nga munnange abatuuze beetise abakyala nga bwe bati munnange bageza kukubeera nga bayita mu mazzi gano flooded waters mu Njiri district Kinshasa era bino byabaddewo ngera ku mwezi 6/25 mwezi guno gwennyini ogwokuna district munnange ey'Enjiri naye nga era eri mu kibuga Kinshasa so singa wano Kampala district naye kati nga bw'onoogamba leka tulize ne Wakiso yonna Kampala kati oba ne Mukono yonna Kampala Entebbe Kampala kakati ne Kinshasa ena districts eziwerako era nga Njiri district y'emu ku ezo eziri mu kibuga Kinshasa kakati munnange enkuba yafudde embi enkuba yatonyedde ddala era nga wano we mwalaba Uganda bwetyo munnange mu kutonnya nga bwe kyali wano Uganda amazzi naye nako kubeera nga ganjala buli wamu era wano Uganda akigambibwa kuba nti abali eyo mu 8 be baalusolamu akaba gye buvuddeko enkuba wano nga evudde emba kakati munnange kugambye era kino nekibeera nga kyekyaviriddeko omugga nga guno mugga gw'amaanyi mu Democratic Republic of Congo mu kibuga Kinshasa abantu kugambye nti abali 30 ne babeera nga baafudde kuba omugga gwabimbye ne gwonoona enguudo n'ebintu ebirala amaka g'abantu ne gwonooneka amayumba ne gwonooneka kakati Provincial Health Minister Patricien Congo ono atugamba nti okusinziira ku kyabaddeyo abantu olunaku lwa Sande baafudde era n'agamba nti ebyo bye baawaddeko oba katugeze nti abantu 30 baafudde si nti be baafudde babadde bangi abaafudde naye tebanaba kubeera nga babanoonyerezaako bakakase naye nga already reports babadde bakafunako nti abantu 30 be babadde bakafa otwogerera beeyongeredde ddala obungi era n'agamba nti abasinga obungi baavudde ku kubeera nti nno ebisenge byabakubye abasinga obungi nti ennyumba bwetyo eziri yegeyege ebisenge ne bigwa ebibakuba n'ensonga ate oba oli awo amazzi agabaddewo babadde basobola okubeera nga go bagakwasaganya mu kubeera nga basavaivinga naye ebisenge ebyabayaba ne bijja ne bikuba abantu ne bafa kakati munnange omugga guno ogwa Njiri oba Njiri river guno gusalamu ekibuga era nga ekibuga kino jjukira nti ekya Kinshasa kirimu abantu abali eyo abasoba mu miliyoni 17 abantu abasoba mu miliyoni 17 be bali mu kibuga kino naye nti weesanga nti munnange kyabadde kizibu nnyo okusavaivinga ekiro ekyakeesezza olwokutaano ekiro eky'olwokutaano nga toza ekiro se kyakeesezza wabula ekiro eky'olwokutaano tugenda munaku olw'omukaaga munnange bangi nnyo bwe batyo mu kaseera ako
kabadde kazibu nnyo nga omugga gumaze okubeera nga gubooga olw'enkuba eyatonye ennyo ebadde etonnya era nga emmotoka entambula byonna ne bisanyalala ekiro ekyo. Kakati abantu ababadde bava ku airport okudda eka babadde bava okubeera nga baaniriza ab'emikwano n'eŋŋanda ku airport ekiro bayisanze nga tebasobola kubeera nga beeyongere benda kupaakinga bupaakinzi awo kubanga amazzi gabadde mayitirivu nnyo. Ate nawana e Kampala gwe bw'olaba munanga amazzi gakulukuta gagenda mu bungi tomanya wawana e Kampala weesanga nti n'ebisaanikira ku binnya ebitwala amazzi oba emifulejje egitwala amazzi tebibaako. Waliwo omukyala wano mujjukira mu biseera biri nga tuli mu campaign 2021 mu kiseera ekyo mujjukira waliwo omukyala amazzi gaamutwala bwega tebagezako mutaasa ka ambulira ke kaasigala kungulu mu kutambula mbu agenda olinnya wootategeera e Kampala tukikola muganda wange bajja kukusanga eyo nga basanga Kawanga kuba baamunoonya n'abula n'oluvannyuma bamaani basanga amagumba ge ne bakakasa nti kirabika ye mukyala oyo mu kiseera ekyo kibi nnyo. Kale kwegamba mu paakingi era bwe ovuga emmotoka paakingi naddala abantu abamu tebasobola kuvuga emmotoka mu nkuba ne bwe batadde ku wipers nga zidduka ku speed zijjako amazzi ku speed kizibu nnyo kuba nina gwe nali ndi naye mu mmotoka nagamba gwe ovuga otya emmotoka mu nkuba nze sikisobola enkuba entonotono nemugamba niyo naye no si nnyingi nagamba nze mba napaakinze dda. Kale munnange kisinziira ku bumanyirivu ne visibility ebiriwo tokakambeera. Kakati munnange abantu bwe batyo era babadde mu kiseera kya kizikiza kubanga amasannyalaze gavuddeko amazzi ne gavaako amazzi emifulejje pipes semifulejje ne pipes ez'amazzi zayabise kubanga amazzi gabadde mangi ate pressure nga yamaanyi nezikutuka. Kale tugamba embeera n'ebeera nzibu nnyo mu kibuga kino Kinshasa era nga gavana waayo Daniel Bumba Lubaki oba ye Lubaki oya Lubaki mayina amanya gabe nago gafaanagana ddala gaffe katone ye Lubaki Lubaki oya ono yagambye nti munnange amazzi water infrastructure yabadde edamejindigiddwa nnyo era nga abatuuze bwe batyo beesanze nga tebalina mazzi era ne bagamba naye bagenda kubeera bagisitoringa bagenda kuba bagiddaabiriza mu kaseera katono nnyo kaseera katono nnyo. Kale kwegamba okungubaga kw'amaanyi nnyo ku TV zaayo naye nga bagamba nti okuzimba amayumba mu ngeri etali ya pulaani okuzimba amayumba nga bw'olaba e Kampala bamala abantu kugamba bazimbe netunudde eri eriwali tewaliwo proper planning nga bw'onoga nti no estate katugize nti bazimbe bulungi amayumba okusinziira ku pulaani si kyangu yadde n'akamu. Kakati bwe batyo nti abantu bamala gazimba era okubeera mu unplanned settlements kino kiyinza ate era okubeera nti gavumenti kati egenda kubeera ne policy okubeera nga ti ekola evictions bagenda kubeera bagoba abantu nga bw'olaba bwe bagoba wano ab'omu Lubigi bwe batyo munnange balabudde gavana owa Kinshasa gavana Daniel Bumba Lubaki oba Lubaki oya bwendowooza bagaye Lubaki oya. Kakati munnange eyo nga tuvuddeyo mu ggwanga era Democratic Republic of Congo tubasaasidde nnyo kitalo nnyo kubanga jjukira ti munnange ate era eno mu buvanjuba oba mu east ow'eggwanga eryo okulinaana eno ewaffe Rwanda Uganda ate yo emmundu munnange yabadde esiriikiriddemu kubanga enteesaganya zigenda mu maaso eri ekkata mu kibuga Doha naye ate era still nti abayeekera bakyali mu positions zaabwe newankubadde ng'emmundu esiriikiriddemu ku njuyi zombi naye nga bakyali mu positions katulinze ekiva eri Doha kata okulaba oba ddala mu butuufu. Kale tunaatandikirawo okulaba ku mirembe nti oba bakkaanya kukkaanya wakati w'abayeekera abangi abeegatta okubeera nga balwanyisa gavumenti ey'Kinshasa eya Tshisekedi. Okay,
Munange era still mu ggwanga lyerimu etuviiriyo ddala ndowooza mu Democratic Republic of Congo yabadde CDF waffe wano e Uganda Muhoozi Kainerugaba ono nno n'akakasa era mu kulabula nti bagenda kusitoominga Kisangani. Kisangani bagenda kubeera nga balumba, bagenda kusalako ng'enjuki ekibuga Kisangani. Kino nno kya byafaayo kubanga amagye ge Uganda ne Rwanda gaakubaganirayokko. Mutuwe ani abaga mufe Gorodi ono ye waffe oli musime wa ndowooza byali bwe bityo embawo musali kugambye bannange oyinza okulaba omuntu ng'alina ssente n'ogamba nti oli mwenkana wali ogenzeeko Congo, wali odumiddeko amagye, wali odumiddeko operations enzibu ennyo. Okay, onnange bw'atyo Muhoozi Kainerugaba ng'atukakasa nti bagenda kubeera basitoominga Kisangani. In fact yagambye will storm Kisangani and attack within 7 days. Muhoozi bw'atyo munnange drops final warning to Congo militias nga alabula ebibinja by'abayeekera mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Alabula mu nnaku 7 kati zaakendedde dda bwe twogerera. Zaakendedde tezikyawera 7. Gwe weewulirira bino muganda wange ffe tulagingamuuko behind. Tulagingamuuko behind kubanga tuba tulina okuverifyinga munnange nti bituufu si bituufu. Kaakati munnange General Muhoozi Kainerugaba era nga ono mutabani wa taata we Museveni alabudde rebel groups mu Democratic Republic of Congo DRC era nga akozesa verified X account ye nga bulijjo. Jukira tukakasiza nti bannange badde bamugamba recording nga video n'agamba no, me am a tweeting general, I'm the tweeting general, not a TikTok general. Abantu ne bagamba olimba tosobola kurecordinga butambi bwa video kubanga tosobola kuwa speech eyetengeredde era osobola kuwandiika ebyo n'osangula n'ogira n'ojjawo okukoma n'ozzaawo kati onoosooka okola ki naye kati live nti ojje live oyogere nedda ekyo tokisobola olimba singa wali okisobola waalizze n'oyogera abantu ati obamanyi gwe kakati munnange Muhoozi Kainerugaba bw'atyo n'atutegeeza n'atugamba nti I'm giving exactly 7 days to all negative forces in Kisangani to lay down their arms, otherwise UPDF will attack them. Ennaku 7 kubera tezikyawera ziyabawadde era n'agamba nti abo bonna zayita negative forces nti ebibinja by'abayeekera ebiri eyo ebigezaako okubeera nga bireeta obutali butebenkevu mu kibuga Kisangani nti balina okubeera nga bateeka wansi emmundu oba si kyo UPDF egenda kubakolako olulumba sinziggu oba ennumba sinziggu. Munnange jukira gye buvuddeko era amawulire gagamba nti tebyabatambulira bulungi yadde n'akamu. Abayeekera baatuuka okugamba nti tubakubye natubakuba ne badduka. Kakati munnange obubaka buno buzze nga Democratic Republic of Congo ekyayongera okubeera nga efeesinga ebizibu mu nkwasaganya y'ebibinja ebiriyo oba n'abantu abaliyo. Gavumenti ekyalina obuzibu nti abantu bagenda beekolamu obubinja bubadde oba bukyali mu 100+ ate nga bukyeyongera okubeera nga bufoominga. Jukira nti buli afuna waasima ebyobugagga n'afuna emmundu ate emmundu ezitagula sente nnyingi nnyo nti AK47 muganda wange bazifuna kubanga abakukusa emmundu bangi ate era nga nabo bo balya mu kutunda mmundu era bakyazitunda bazisimagolinga ne bazitwala arms dealers ne bazitunda kubanga nabo balina okufuna ssente nga bw'olabye Karamojja kyangu kyoli emmundu ajja gifuna. Kakati munnange Kainerugaba bw'atyo
azenga akola statements ku social media era nga ezimu ku zo azizenga zireeta ebizibu mu biseera ebiyise. Azesigenda kubeera nga mbabuulira nti yayogera kino n'ayogera kiri kubanga ayogera ku kwembedinga Kenya, Sudaani, bannansi ba Sudaani ne balabula nga tuwulira, bannakenya ne balabula nga tuwulira ewagira Russia mu lutalo lwerimu ne Ukraine. Kati bino byonna munnange ne byongera okubeera nga bimuleetera ebizibu era abantu nga beebuuza nti ye ono position ye eriwa mu international matters. Okay, ye nga muhoozi wakyaliwo era akyatwitinga nga bulijjo ku mukutu gwe ogwa X. Eyo munne nga tuvuddeyo tugendeko ate mu ggwanga erya America, US gye tuli ewa Donald Trump munnange mujjukire biseera bire bya campaign waliwo omusajja omu gwe baakwata nga bagamba nti yali apulaninga kubeera nga assassinatinga Donald Trump. Kati munnange omusajja ono agamba nti mwayonoona obulamu bwange. Omusajja ono jjukira nti kyakakasibwa nti baali bamusibako matuga mbuzi kubeera nga bamulisa engo nti yali agezaako kubeera nga atta Trump. Bw'atyo agamba nti nno waali kwegamba ayita mu mbeera embi ennyo, baamuteekako ekifaananyi ekibi ennyo eky'obutujju. Kale bw'atyo n'ateekayo lawsuit, n'ateekayo omusango era nga ye mu musango bye agamba nti bino byonna okubivubiriza ayagala obukadde 10 obwa $100 million. Muganda wange ayagala kwekuba ku nfuufu, ayagala kubeyambululiramu okweyambulula kwennyini. Kakati munnange oba osaba abantu abalina ssente nga ba Trump, olina okusabira ddala ssente. Trump aza n'okujerega n'agamba nti kakati gwe oligenda gaggawala ddi? Genda olime ku bijja byabajjajjabo nga bwe yagamba Raila Odinga nti nali muwagira naye kirabika tosobola kubeera nga oluzinga buli kaseera wali badde ogendako ewa bajjajjabo n'okyalayo n'olima ku bijja kubanga ekisiraani olina kinene. Trump bw'atyo bwe yagamba Raila Odinga. Kakati munnange omusajja ono gwe baali bavunaana okubeera nti yali aplotinga, yali aluse olw'okubeera nti assassinatinga Donald Trump, agamba nti ebyo bye baamuteekako byaleetawo munnange okubeera nti bisiigira abantu ekifaananyi, bimuteekako ebbala ebbi ennyo ku bulamu bwe, era kino ne kimuleetera okubeera nti buli kaseera abeera yeekweka tayala. Munnange omwami ne gwe bayita Van Miller ono yakwatibwa jjukira nti lwali lukuŋŋaana rally ey'ebyobufuzi wali e California mu Coachella Valley October awedde ayise emabega, twogera ndowooza ku mwaka oguyise 2024 bwe twogera ku October kubanga bwetugamwa emabega last October 2024 kubanga tuli mwezi gwa kuna 2025. Kati munnange ono essaawa eno amaze okubeera nga aloopa Riverside County Sheriff Chad Bianco era nga ayagala $1,000,000 teweerabira olwa defamation mu defamation lawsuit gy'ataddeyo okumusibako ebyo eby'ekitujju, tayagala kumumanyiira. Kakati munnange Mira yeegaana Sheriff ono okwogera n'agamba Sheriff Chad Bianco. Mira agamba nti okugamba nti nno yali ateeberezebwa oba yali alabika ng'omutujju, agamba nti si kituufu era nti yali bino byonna kwegamba bimuleetedde okutya oba n'abantu okubeera nga kumpi abamu baagala kumutta nga bo bakitwala nti kituufu yali ayagala kubeera nga atta Trump. Era agamba nti ne bimuleetera n'ebizibu mu maka ge
kale bw'atyo munnange reputation ye nebeera nga eri mu matigga nti abantu tebakyamumanyiko kantu kalungi yadde n'akamu bamulabanga ekisiraani abamu era nga bamuteekako n'erinnya nga bona ogamba nti bamulebolinga kati nga abantu bwe bajja ne bagamba nti Bosco okusinza ku byokola nakutuma Bosco mujjukira oli battira Kirumira bwe bamuttira awo ku luguudo lw'Emityana saidi zaawo bayitawo Bulenga naye General Museveni yagenda ogendawo mu kiseera ekyo waliwo akalango ka MTN kaliko Bosco kati nga lutuukawo abantu nga babuuza kimu Bosco mujjukira ebiseera kati nono omusajja bamutuuma kugamba bwe babeera bamulaba bamulifaringa nga this assassin guy nti omutujju ono lebo gye bamuteekako kati munnange kino nekyonoona buli kimu ye bw'atyo bwe yagamba nekyonoona buli kimu bamuyita omutemu omutujju oyo this assassin guy kakati munnange bw'atyo yabadde ayogerako ne bannamawulire Mira naye yasanguza bino byonna nti bino byamuteekako ekintu ekinene ennyo era nga byava ku sheriff okubeera nga ayogera ebintu ng'alinga abikakasa ate ng'akimanyi si bituufu era agamba nti munnange bw'atyo yayita mu mbeera embi ennyo n'atuuka n'okubeera nga munnange mukyala we afayiringa divorce era n'ayawukana ne mukyala we kubanga nga bamulaba ng'omutujju agamba nti waaliwo obunkeke bw'amaanyi ennyo era nga talina contact n'abaana be alina okugamba contact gyeriwo ntono nnyo n'abaana be kubanga munnange bamulaba ng'omutujju era nti okuva ku ebyo ebyaliwo ku Coachella Valley incident eyo agamba nti bw'atyo ne ka contact akatono ke yali alinawo konna kagenda kubanga bwe bati bakimuteekako ekya assassin guy era agamba nti nno abadde n'obuzibu bunene nnyo afunye akaseera akazibu ennyo mu bulamu bwe katalabangako nti bw'oba ogenda okurentinga oyagala kupangisa awantu wonna kiba kitegeeza nti oba ne bw'oba ogenda kudeetinga mukazi muganda wange olina okubeera nga ate ogenda kwewozaako ku page 40 ze bamuwandiikako online olina okubeera nga ogenda kubeera nga onnyonnyola n'omukazi ajja kubuuza ddala olumutujju ayo an assassin bannange okikola otya yogerera eri togere mu kifo eky'olukale sikulwanga abantu mbulawo nga tebamanyi abakazi famire ye yamudduka abaana be mukyala we n'afayiringa divorce era neeruma divorce yaluma ati aliko omusango gw'obutujju kakati agamba nti tamanyi ngeri gyagenda kubeera nga awona ekintu kino kubanga kikyamutambulirako kye baamuteekako kale bw'atyo n'agamba nti ayagala obukadde 10 obwa $, kubanga bamusibako amatu g'embuzi okumuliisa engo omusajja ono mu kuddiramuko emabega katono nnyo nzikuzaako ebigere katono emabega Mira lwaki yakwatibwa kati Mira ono yakwatibwa oluvannyuma lwa badeputies okubeera nga bakizuula nti yalina mbu emmundu shotgun mbu yalimu amasasi nga era eriko ne high capacity magazine mu mmotoka ye nti bino byaliwo okulinaana emmotoka yali epakinze okulinaana Trump we yali akubye rally oba olukuŋŋaana olw'ebyenfuzi era nti omusajja ono kigambibwa kuba nti yali alina press passes kaadi ezimulaga nti munnamawulire okusobola okuaccessinga ku venue Trump yali akubye rally ey'ebyenfuzi nga za bicupuli obanga ziri fake kakati nti ne identification documents nazo zaali fake era bino byonna byonna ye nga Mira agamba nti ebyo byonna byonna si bituufu tebyali bituufu babimusabako busibi kakati munnange
newankubadde nga embeera eno yali serious nnyo nga bw'owulira omuntu gwe baali bakutte mu kiseera ekyo nga yali mutujju awedde emirimu okusinziira ku initial reports ku byasooka okubeera nga bifulumizibwa. Mira tebaamukyajinga musango gw'okugezaako kutta Trump, attempting to kill Trump. No, omusango tegwamusinga era bw'atyo naye n'apleadinga not guilty at all ku misango ebiri egy'okubeera nti yalina emmundu eri loaded amasasi. Kale bw'atyo n'alemerako nti emisango girina okubeera nga gimugibwako kubanga n'emmundu gye boogerako yali teri loaded, teri mu masasi. Kakati joint statement okuva eri US Attorney's Office mu office ya Attorney Secret Service okukosa ne FBI bano bakakasa nti Trump was not in any danger. Trump teyali mu bulabe yadde n'akamu mu rale eyo mu lukuŋŋaana lw'ebyobufuzi, era ne bagamba nti nno incident eyo teyina kya impactinga ku protective operations, tewali yadde n'akamu. Bano baali bagezaako kusavuwaza ndoza baagala bakikozese mu byobufuzi. Trump baba nowadde omutujju abadde ayagala kugezaako kumutta ne babimuteekako omusajja ono Mira, era nga bwe nkutegeezezza nti joint statement okuva mu US Attorney's Office Secret Service wamu ne FBI bano bakonfaminga nti Trump was not in any danger. Tewaliwo yadde bulabe bwonna bakasayini ka bulabe bwonna kalaga nti Trump ali mu bulabe, tewaliwo yali n'akabonero konna akalaga. Kakati munnange Mira bw'atyo yaliwo ku rale eyo eyaliwo ennaku z'omwezi nga 12 October, kituufu yaliyo, era nga kino kyali kitundu ku mulimu gwe nga investigative journalist, kubanga ono yennannyini American Happens Network y'amawulire gye bayita America Happens. Kakati eno yagitandikawo 2007 era nga ebadde nga eweereza amawulire nga ebadde eweereza amawulire mu agagwa mu America ne mu nsi yonna. Kakati ono amaze okubeera nga afuwadinga balooya be, ttiimu y'abalooya, nga agamba nti ayagala kubeera nga bamuwa obukadde $1,000. Kale bw'atyo Mira agamba nti ebyo ebyayogerwa Bianco Sheriff agamba si bituufu bye yamwogerako, era Mira n'akiremerako n'agamba nti ye teyalina fake IDs era teyali nakigendererwa kyonna kyakuteekawo mbeera yakulumya Trump. Yali agezaako munnange kukola mulimu gwe era kyekyali kimututteyo. Kale munnange okumukarakita assassinatinga nga bagezaako okubeera nga bamwononera erinnya kikyamu nnyo, era bw'atyo n'agamba nti nedda ekyo Bianco yakikola nga agezaako okubeera nga ate naye yeekubira campaign, kubanga ayagala okubeera nga munnange adda ayagala kwesimbawo nga gavana. Kale bw'atyo batugamba nti Bianco nti muna Republican agenda kubeera nga yeesimbawo ku bwa gavana bwa California 2026. Okay, eyo katuveeyo mu America, kubanga ebyo munnange bibifaayo. Tugende tumalirize endoza n'eggwanga erya Sudan kiki era nga byonna byekonsa ku America. Kakati munnange eno gitwale nga big blow kwegamba gye bwali baddengo ayita ekkonde erikubye South Sudan. Emiswiba gibagwiridde kubanga US emaze okubeera nga esazaamu visa zonna ez'abannansi ba Sudan. United States
emaze okubeera ng'esazaamu visa nkugambye ezaaweebwa bannansi ba South Sudan oluvannyuma munnange olw'okubeera nti tebakkaanyiza ku nsonga ezimu eza repatriation ez'okuba nti bajjukira nti Trump yalaalika nga bw'agenda okuzza abantu abali mu Amerika bagamba nti baliyo mu bukyamu mu nsi ez'enjawulo kati ne Sudan nayo nakubuulira nti omuwendo gw'abantu gwe bagenda okubeera nga bazzaayo kakati munnange y'ensonga eyo Sudan bw'etyo nga ebigaana kakati nti okusalawo kuno kwalangiriddwa US Secretary of State Marco Rubio eyagambye nti kigenda kubanga kino kikwasaganyizibwa mu nnambiro era kigenda kubeerawo paka nga South Sudan emaze okubeera nga ekkiriza okubeera nga eyaniriza bannansi baayo abafeesinze deportation abaziddwayo ewaabwe nga babakwatidde eyo mu Amerika kakati kino kiba kitegeeza nti tewaliwo visas mpya zigenda kubeera nga ziweebwa bannansi ba South Sudan abatambula n'abo already abalina eziri valid tebakyasobola kubeera nga bazikozesa kino kizingiramu abayizi ba business people n'abagenyi kakati munnange omuwendo gw'abantu abakoseddwa tegunnaba kubeera nga gubeera disclosed oba okubeera nga bagutubuulira naye bagamba nti okusinziira ku US government batugamba nti South Sudan bwetyo yagaanye okubeera nga ecooperatinga ekwatagana nabo okubeera nga bakkiriza ba deported nationals era nga kino bagamba kiviolatinga international agreements kakati State Department bwetyo neerabula nti ensi zonna zonna ezigenda okubeera nga zikkiriza bannansi baazo zigenda kubeera nga zifeesinga visa bans and other penalties kakati munnange eno step kitwalenga broader effort by the US to pressure countries into complying with deportation agreements ensi endala ezilozezzaako ku bukambwe bwa America mu nsonga za deportation nga zifunye restrictions ez'engeri ng'ezo mu biseera ebiyise olw'ensonga ze zimu nazo weeziri zisobola okubeera nga zitunnyonnyola kakati munnange mu kiseera kino jjukira nti South Sudan ekyalina obuzibu olutalo olw'omunda bakyalinamu security challenges era General Museveni abaddeyo nnyo Raila Odinga juzi yagendayo ne bamukakasa nti Museveni yabisobola bino bw'oba weebuuzaako oyagala okumanya ebifa ku Machar te Museveni n'agendayo Machar n'agaana okubeera ng'amusisinkana mbu baagala neutral ground muganda wange kakati munnange bunkenke bw'amaanyi nnyo obunkenke bw'amaanyi nnyo era amagye aga White Army agali ku ludda lwa First Vice President Riek Machar n'amagye aga SPLA aga Sudan nago ku side ya Salva Kiir alongside UPDF muganda wange mu kibuga Juba n'ewalala yonna wano Uganda mutera okulaba abasirikale nga tugenda mu kalulu ngaawo batambula mu sululu moja bwe batambula ne Juba bw'ogenda mu bitundu konyokonyo n'ewalala yonna Marakai n'ewalala yonna eyo Jebere abamanyi Juba by Sudan abamanyiyo mukiwango manyiyo abantu abali bagenzeeyo kakati muganda wange eyo yonna balaba batambula bwe batyo ku streets zaayo nga beekaliisa naye tebuvuddeko bwabeefuka na White Army era muhoozi ng'amaze okukakasa obukambwe ku luzuulo ku bukambwe bwa White Army yagamba saagala mu bloodshed bannange musooke muyimirizeemuko bano ng'ate balalamu kale munnange Machar ayogeza maanyi era nga waliwo okutya nti oba oli awo tuyinza okuyingira mu lutalo olw'omunda sibowo okusinziira oba okufaanaganako nga deadly conflict eyaliwo wakati wa 2013 ne 2018 nga tebannaba kubeera nga basayininga agreement ey'emirembe era nga kigambibwa okuba nti mu njega eyo wakati wa 2013 ne 2018 South Sudan abantu abaafa
munnange nti bali eyo mu 40,000 abaafa olw'enjega eyo. Kale ebyo byonna United Nations ebiyingiddemu okubeera nga basolvinga situation eri fragile naye nga risk ekyali y'amaanyi nnyo, violence eri high. Okay, ne US nayo bwetyo eremeddeko tebanaba kubeera nga bakola official statement South Sudan nga eggwanga ku stand ya US. Naye katulinde ndowooza essaawa yonna bagenda batubuulira bayimiridde wa lwaki tebakkiriza bannansi baabwe. Alright, kati kuume wano muganda wange era kankwebazeeko okubeera nga otuwerekeddeko okuva mu ntandikwa paka wano wetutuuse. Okoze kyamaanyi nnyo, weebale nnyo. Mukama Katonda abakuume ate tusigane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Trade Enfufuulo nga bulijjo. Tugambe tutya nti amiina oba insha Allah oba ki? Tugambe ki? Ekigambo ekiyinza okubeera nga kitugatta. Ebadde essaala ebadde ki? Byerabidde.